Abasuubuzi gye buvuddeko beekalakasa naddala olw'enkola ya IFRIS ekozesebwa ekitongole ky'ebyemisolo okumanya ebintu ebitundiddwa balyoke bawoze bulungi omusolo ogubijaamu. Enkola ya IFRIS n'emisolo egimu gye beemulugunyaako baasisinkana omukulembeze w'eggwanga wabula ensonga ne zitagguka bulungi era n'abasuubiza okuddamu okubasisinkana. Baali balina okumusisinkana nga 31 omwezi ogw'omusanvu wabula esisinkano eno neeyongezebwayo kubanga ekisaawe ky'Ekkololo kikyaddabirizibwa. Kati nno nga bayita mu bibiina mwe beegattira, abasuubuzi balangiridde okwekalakasa okw'okuggala amaduuka era nga leero babadde mu lunaku lwakubiri. Yadde ng'abamu amaduuka bagaggadde, abeekalakasa bagamba nti bajja kulinda omukulembeze w'eggwanga lw'anaabasisinkana. Olw'okuba pulezidenti bye twamusaba teyabituukiriza, tusazeewo okubanga tuggalawo amaduuka gaffe paka awulirize ensonga zaffe. Pulezidenti nze nkusaba nga nze Kayihura Michael okubuliji owino nkusaba vaayo yita bannamawulire tuula ku TV y'eggwanga ne rediyo z'eggwanga ffenna tukutege tukuwulirize kabeera ali e Bushenyi kabeera ali e Kasese. Kololo bali mu kumukola naye nga tulina ebisaawo ebitwetoolodde wano osobola okumiitingira abasuubuzi nga Nakivubo ne tusobola okuba nga tumiitingawo ne twogera ku nsonga ezituluma, so twabadde banakuwavu nnyo okulaba nti olunaku olwo olwasatu mu olumu lwakyusiddwa. Okwekalakasa kw'abasuubuzi kujja n'okusoomozebwa kungi enjuyi zombi, naye bagamba kisingako okufiirwa okusinga okukolera obwereere ate nga bakolera mu bugubi. Bwe twali mu COVID ne tugumirayo, tugumemu tujja kufuna obuwanguzi obwawamu nga tobufunye ggwe wekka wabula ng'obufunye ne maamawo ne taatawo n'abaana bo n'abazzukulu, kubanga poliisi embi ezitunyiga mu busuubuzi gavumenti ne paalamenti ze zikola nga tezitwebuuzizzaako ze zitutuusizza ku nsonga eno. Bino byonna nga bigenda mu maaso, abakuumaddembe balabiddwako nga bakubiriza abasuubuzi okuggula amaduuka era ne basuubiza n'okuwa abagguddewo obukuumi. Amaduuka agamu gabadde maggule ku Arua Park wabula obukulembeze bwabwe busabye abasuubuzi ba Ssekimu okusobola okuggusa ekiruubirirwa kyabwe. Bakubiriza mwenna bannaffe okubanga muggalawo amaduuka gammwe musobole okuba nga mulokola omulimu gwammwe era gube nga gutuula ku principle oba ku policies ezinagutambuza kugenda mu maaso. Abagguddewo batubuulidde endowooza zaabwe. Twegumya naffe tujja okufiirwa nga amaduuka gano gaggaddwa. Okwekalakasa kuno gye kukoma okulwawo, gavumenti n'abasuubuzi bonna bafiirwa kyenkanyi.